Ekutusibwako. You can now get all the chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks Kube Dondolo. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21 hash and select daily or use the My MTN app. When we talk together, we are unstoppable. Lungi mwena abachekumide ku Salam TV program Kigudde evening date tuba tugguse olunaku olusembayo mu mwezi ogw'ekkumi omwaka 2024 saa ngalo tuli wamuli banaffe aba MTN abakugamba kozesa MTN momo okubanga okola buli kimu ky'olina okukola oba kusindika ssente oba kuweereza ssente kusasula amazzi kusasula amasannyalaze byonna kozesa MTN momo weyagale ate oba okuba kozesa eddakiika bbeeyi dondolo omanyi kigambo bbeeyi dondolo tekitegeeza tukuwa buwi tuba tukuddiza okitegeera so buli kimu beera ng'okozesa enkola ya MTN internet kozesa enkola ya MTN mulekerawo tuweereza ebifaananyi nga ddala tuweereza content biki naye nga kwegamba tebitegeerekeka bijja mu busoole ne bw'okozesa internet ya MTN ekifaananyi waba kakiweereza ne kijja okitegeera information nebanga ekutuukako okitegeera nenyagala babuuzaako mwena mugamba mutya kansule muli bulungi tuli mu lunaku olusembayo October omwezi ogw'ekkumi tuyingira omwezi ogwa Museenene insha Allah okitegeera ogw'omwaka 2024 naye nga October akuyisizza atya akututte bulungi akututte bubi osobola okwekubamu akafaananyi n'ogaana naye ddala natandika omwezi guno ogw'ekkumi gwina engeri gye guntambuliddemu obulungi alhamdulillah naye n'ogaga we natandika omwezi guno ogw'ekkumi ebintu bibadde tebitambulirako ddala bulungi okitegeera naye togwamu ssuubi wakyaliyo omwezi ogujja ogwa November buno biba biganye mu October ogamba alhamdulillah Mungu waba mpadde obuwangazi nentukako omwezi ogwa November ngenda kunyigiriza ngenda kupakasa ngenda kubanga nstrugglinga mbere nga nkituukako musiibye mukyano olunaku olwaleero olunaku lwakuna mbeera bwetyo bwetambula tubeera wano saawa 10 mpaka 12 netujja ne tubabuuzaako musiibye mutya bitambuzidde bitya abafunyemu kasente alhamdulillah abatannafunamu namu obudde bukyali saawa zakawera 11 obudde buba bukyali ozinawera saawa 2-3 ojja kuba okifunyemu ojja kuba okinyonyoogedde ng'okitambuza bulungi okitegedde embeera bwetyo bweri teri nnyo kasana enkuba tetonyeko ga obudde buli awo buli poole buli ku poozi nawo wagambye naffe katubeereko omupoozi abantu baffe tubaleke bakole kasente babeere nga beeyagala bweyagazi mugamba mutya abayizi abali mu kukola ebibuuzo kansule bitambula bulungi nga n'aba P7 we bateekateeka dduwa ku dduwa olunaku olwaleero Supreme Mufti kitaffe abadde wali ekibuli nasabira abaana abayizi ab'ekyomusanvu era abasabidde n'abagumya n'abagaba bannayi naffe emirimu twabiyitamu nammwe mujja biyitamu temubaako kye mutya n'amasomero amalala looza wiikendi eno yonna tugenda batugiwaayo eri abaana ab'ekyomusanvu abagenda okuba nga bakola ebibuuzo byabwe nooza ku lwokutaano enkya inshallah buli muzikiti oguli mu ggwanga Uganda juma yonna tugenda bbanga tutambula bwe tutyo mu mbeera ey'okubanga tusabira abaana baffe abo ab'ekyomusanvu ate ku lw'omukaaga bali bannaffe nabo babawongeyo ate ne ku Sande tubeere nga tukiggala ne bannaffe abo nabo nga babasabira kwegamba bagenda ogenda ku Mande mu briefing nga bafunye essaala zonna nga beetegeka bwetegesi kansula ebitambula bulungi naffe gye tuli eno kasozi mwe kati sebo kaali kasozi naye kati sebo kafuuka kasozi oba kyajja kitya oyo nagamba wali kasozi ku Media Plaza nti ate onaaba odamuddamu ki otusinzira okubanga tukuweereza level ey'okubira wooyingira buli kimu n'obanga okifuna malidaadi wetusinziira wano ne tukubanga tukuba eggwanga Uganda yonna ate tulina ekipya kyetubaleetera tulina ekipya kyetubafumbira maye twagala wano nga tutatera okubanga omwaka tukuggala tubaleetereyo ku kintu katulina ekipya kyetuleeta mwesibe 2
sina kwesiba 2 mwesibe 5 2 ntono okitegedde njagala okutegeeza gaggawala go wenna omuntu ali eyo ng'okola ssente okola business twagala okugamba tukuleetedde enkola ya gaggawala wano tugenda ba tukusomesa ebyobusuubuzi ssente ogikuuma otya ogitereka otya ogisaasaanya otya ogyerekako otya ogijjako otya byonna tugera ba tubayigiriza kubanga tukirabye nti abantu bakyalimu embeera y'olu-covid wakati twakayisawo emyaka wakati w'esatu kwena mkyanga covid yatukuba naye abantu bakyalimu eri mu bizinesi ekyaganye covid biki kati twagala tubayigirize tubaleetere abakugu mu by'obusuubuzi babalage enkola entuufu wakati ebisinga bya nkola ya digito kyokola naffe wano twasazeewo ne tugamba nti nedda gwe wenna abadde afuna obuzibu mu nkola yaffe eya Afromobile essaawa no tukutegeeze mbwa kati byakyuseemu twajja upgradinze era gwandaba ku Salam TV essaawa zino wandibadde ogidownloadinga kuba buli kimu twakitereezezza nga womanye ekiro kitambulira n'omulembe tuli ku mulembe gwa digito okitegedde kati naye twayongeddemu nti osobola okuba ng'oli bize oba olina byokola abantu baffe baba bize bakakkala by'emirimu wano nawali oyinza okuba oli mugenzi okuba nga oli mukinjaje olize loole y'ente ejje okole otya okole otya kubanga oba buli bize nga togenda sobola kulaba Kigudde Waani okitegeera naye nga gye bunajja kusanga awo ku 2 ng'omaze swala ojja kubeera nga obeera owumuddeko ng'omaze bulungi buli kimu ojja kuba ogenda ku Afromobile ogenda wali Salam TV ogenda wali Kigudde Waani ogisikeyo oddemu ogirabe butereevu olabe bye wasubiddwa olabe buli kimu ate olumala weeyongereyo so tekinologi awo watutuusizza ate ne njagala okugamba nti bw'oba nga gwe olina essimu zino ziseereza kwati manyi buli muntu alina seereza abantu atalina smartphone ku guno omulembe batono nnyo naye kale wakwanti era mulimu wali agamba nti alina smartphone naye nga bw'ogiraba si smartphone mukama wange simu yonna gye wagula nga tosobola gidownloadingako app ya Afromobile eyo si simu genda ofune smartphone okitegedde naawe ow'amaaso 3 yenkola yemu ninjagala okutegeeza tuli mu campaign egamba nti tusaasaanya obulimba bufuuse obulimba omuntu n'akulimba kuva ku makya paka lwaggulu omuntu ne bakulimba okuva Mande paka lwa Mande basaasanya amawulire agataliiko mutwe n'amagulu so ebyo byonna twasazeewo ne tugamba nedda tubikooye tugamba kati yenkola gye tuliko kulwanisa bulimba okitegeera ne tutandika ne hashtag egamba #dismiss #fake news ne mutwa amawulire amafu n'ogaba eggulire efu ate neri teri kintu kisinga kuluma ku nsi kuno omanye ekintu ky'amazima amazima tegalwawo gatuuka ekiseera ne gajja naye ekintu ky'obulimba sipiidi kwe kitambulira ya rabbi oba wakakyogera butikitiki 3 4 5 nga kyasaasaanye edda kyabunye edda ogenda okugamba abantu nti bannaaye mbadde nnimba si bituufu ng'abantu bangi bafunye obulimba bo babusaasaaniddeko okitegeera so obulimba butambula ku sipiidi ya yiriyiri okitegeera naffe tubagamba mwegendereze eggulire mukakasa mulindeeko kyokka tulikubemu stampu tugambe ekyo kituufu ekyo si kituufu naye mbabuuzaako abantu mwenna abeekagadi abantu bekagadi mugamba mutyakasoli bulungi abantu bennateete ku bitaala manyi weekend we yali etandika enkuba eyatonye enkuba ey'amaanyi teyatuleka kyekimu enkuba eyatonya kati abantu b'ebitundu bino wammanga nateete omanyi nateete nali sijogera nga ngamba nyinza okuwaayira nina abantu bange babeera nateete eyo kinaawa ninga nyinza okuwaayira abantu bange bano ne banyiiga nga kasooka njogera ebitundu bye neekakasa naye kati nateete naye najongedde ku lisiti kati lisiti egenda ewera nateete ku bitaala Allahu akbar nalaba video nenga mukama katonda kiche tuliko nga tosala ng'okuyita nateeta okujje abajje Kampala abadde Ekibuye abadde Busega Masaka Road nga oba tewalina zine motoka wammanga Sinotrack Fuso eyo bitulere ebinene wali toyina woyita to extent line somero liraanyewo abaana tebasoma kuba bali tebalina we bayita
awo kyekyali nateetaawo ku bitaala noweeyongerayo nali ntyogamu naye abantu benateetaawo namusajja wange bamuyita Kiwuwa Medi abeera awo nateete ku bitaala awo atunda ngatto naye omusajja oyo ajja kugamba musajja ajja kugamba muyisizaamu eggaali akole entondo naye kati tekyali kiringa Bashiri Mutema nnyama ebwayisa oyo yakitegeera nti ebwayisa awo bwetonnya bw'aba yatumiza kilo z'ennyama 10 amazima ga Katonda mugulu Mungu waba musaasidde nnyo ntono zaatunda n'amanya namugana nga akola wali empereerwe oyo naye kyekimu n'ow'ekkaleerwe kati natete nali ntidde naye oyo n'owalala we baŋŋambye Bunamwaya abantu be Bunamwaya kituufu njagala afunire omuntu abeere Bunamwaya wanampeereza emesejja aŋŋambe nti naffe eno kye tuliko gasala njagala nkakase ku batabata abo bo tetukyabogerako twabavaako ne tubeesonyiwa kuba bo ate bo bakimanyi butereevu bakitegeera okitegeera abo bo naye tusaba gavumenti yagera nebakwatizako neetereezawo nenyala okutumirako abavuzi ba takisi nga ennaku zino omuzego mwayize sinnagutegeera bulungi kitegeeza ki kikola kitya ennaku zino ebigambo biwandiikibwa emabega ku matakisi oba emmotoka naddala takisi n'emito gya booda mutonzi waffe yasalawo gwandi emabega gwasemba simanya abakola simanya tukola bageya simanya biki entalo kati mwazizizza ku takisi omuntu abeera ne takisi ye bulungi n'ateekako ekigambo baligeya nkoona ffe twamalayo okukolima kuli ku mmotoka ezo emmotoka endala zennalabe z'emmotoka z'obuyonjo ezivuga kya Masaka Kyazanga Kimwanyi Lwengo ozo mmotoka ezo zimayika Toyota Ipsamu Pulimo balina nabyo ebigambo byebateeka ku ndabirwamu emabega bw'oba wakana beera ku kkubo oba oli mu takisi ng'ogenda girinya sooka olabe ekigambo kye bawandiika emabega ebimu biri biba bizzaamu amaanyi ate ebirala biba bikuba bukubi gwasembye emabega osemba bulijjo ogenda okwetundira gwe gwagamba gwamuli emabega gwasembye emabega nogaa kiki kyetuliko emito gya piki gino ng'ovuddeko zino ezitalina mutto mabega naye olwo zino ezirina obutta emabega ffe abawanguzi ffe twamalayo ffe twakola ki okitegeera nenyagala okutumirako abantu b'essaza ly'Ekyaggwe mugamba mutya gye tusibuka wabaffe Ekyaggwe twasalasezibwa maye kati buli muntu ali mu ssaza lye alina kye yasala waliwo abaasala Lwerwa simanya biki waliwo abaasalasezibwa kati ab'Ebutambala bo baasala ki ab'Emawokota baasala ki ko mulimu amasaza nga okusala musaza odde owalala oyita musaza mwennyini teri kiraga ab'Emawokota simunanjulira ab'Essese Buvuma mwe mwasala ki mwasala Nairo naye nga mugamba mutajja kutumirako abantu b'Ejjinja Kodeeyo muna mukoba ki kansubira ebitambula bulungi eyo tubenda ino abantu bafa ab'Ebusoga babeerako nga batulaba ne batubuuzako njala tumirako abantu b'Ennakaloke mugamba muti eyo banaye tujja tetunabajjako ngalo just tujja engombe eyo tujja muba mugitegeera tujja extra pro max tugenda batu basalakaawo mubeere nga mukitegeera olunaku olwaleero njagala tojjukanyeewo ekintu kimu njagala tojjukanye ku kigambo oba ku nkola y'okwewola kufuusa okwewola lwaki abantu beewola ne batazza omuntu waba akwewolako ajja n'obuwombeefu nga akirako omukira gwa kapa naye ng'ate okunamu ofuna ezo sente zeweewoze olina osooka wennyonnyoleko oyogere n'ensonga lwaki ozeetaga gwe nannyini sente eyawola nti ojja nojja nze Ibula nenzijja nekugamba nti munnaye ntaasaayo mpaayo oba emitwalo 3 n'ogimpa bulungi ng'olabira ddala ndi ku kisenge neetaaga emitwalo emeka 3 naye n'otuuka okujja okuzinsaba ng'olina okunnyonnyola ensonga lwaki ojja ozinsaba oba ozeetaaga nga tewazimpola so kiva ku ki abantu betuwola ssente
okuba nti ate wetuba tuzibasaba tulina okwennyonnyolako. You have to give a valid reason. Omuzungu kyayita valid reason. Waba ojja n'omugamba munnaye no saba kasente kange ke nakuwola akubuuza se kati bwe wayagala okamujjako olina okujja n'omugamba mukama wange kujjukira akasente ke nakuwa nti ye madde nkasabako olw'ensonga nti omwana wange mulwadde yagenze mu ddwamba twamututte mu ddwaliro ne batusabayo akasente. So woba ozisaba olina okuteekako ensonga osobola ozifuna. So kyetwagala okugamba olunaku olwaleero lwaki abantu betuwola oba abantu abatuwola ssente tuba tulina obbannyonnyola ensonga. Ng'omuntu yenna eyali awoza ku muntu ssente nga wamuwola ku ssente njagala ojja wano mu inbox yange wano ombuulire. Tombuulira muntu gwe wawola ssente, ombuulire omuntu oyo wamuwola ssente wasala magezi ki ozimuggyako. Mutuwe ku magezi tugayiga wano naffe tutandika okugakozesa kuba naye tulina abantu betubanja obusente bwaffe naye ng'okububajjako tulina sooka kunnyonnyola. We have to explain to ourselves nti owaayi akasente nno ke nakuwa nsaba okama. Kati tugenda mu mwezi guguno omwezi guweddeko tulina balandiroodi baffe batutunuulidde we bati n'amaaso aga abiri batulize leero we buzibira enkya ogenda tandika olaba meseji olaba meseji ya landiroodi ogenda olaba meseji y'essomero ogenda olaba meseji y'ab'amazzi ogenda olaba meseji y'ab'amasannyalaze. Okay, ab'amasannyalaze tebakyasindika meseji naye era ogenda owulira akantu kakaaba kalina engeri gye kakaabamu ne kakumalako emirembe nga kategeeza owaaye nteekaako. Ogenda olaba meseji ab'edduuka kati bo tebasindika meseji amaduuka abo wabula balina engeri gye batutunuuliramu. Oba oyitawo kati tugeze osula wano kati woyita ng'ogenda woosula oyita ku dduuka lye weewolako buli woyitawo ku picha akutunuulira bw'ati kiba kitegeeza naye akakaakaagala kati olina okukanoonya mu buli ngeri kyokka gwe wakawa olina okuba n'ensonga. Bw'oba tolina nsonga laazima tosobola kufuna ssente ezo. Kino kyogera nkimanyi kirinako obukakafu. Ng'oyagala okukakasa gwejja simpeereza meseji ngambe bugambi singa mbadde nsobola okuba amasimu abantu batubuulire. Waliwulidde essimu wezivuga essimu netuka n'okuba nga tekyasobola nefurizinga ng'oli akugamba nawola gundi naye okumuggyako ssente ezo nayina mulimba kino ono namuwola naye ssente ezo zifuna nakola kino. Tuwaŋŋane ku magezi kubanga kati we bituuse akasente ako bw'oba toyogedde ensonga togenda kukafuna tetujja bufuna. Naffe ffennyini nange nina eyampola naye bw'aba ayagala okuzimuddiza alina okunnyonnyola ensonga lwaki era nenkwatibwa nnyo ennaku nange nezinoonya ne mugamba lindako naye bw'amala gajja taayibula nakuwa akasente kange soka okampi nga totaddeeko nsonga yonna akuya mungu sijja kkakuwa nnyonnyola nti wetutuuse wakati nange nina nange benina okunnyonnyola nzifune kati naawe nnyonnyola ozifune awo wetutuuse. Nenyawo otumirako abakozi ba KCCA mwenna abakoze oba bakyagiyita nkulungo y'emulago sikya kaliba nga erinnya lyakyuse waliwo enkulungo y'okubbiri n'ey'omulago zonna tezikyali nkulungo. Kati njawo otumirako abakozi ba KCCA abakola ku bitaala by'emulago ku bitaala by'emulago byebyo ebijjo ebiconnectinga wano ekamooca n'ebisalamu. Naye era nyaga otumirako abakozi abakola ku bitaala by'okubbiri ku bitaala by'okubbiri kati ogenda kundabira kye bayita okubula era ndowooza leero atagenda beera ku Kigudde waani oba ataliiko ssaawa zino simanyi atataddeeko Salaam TV essaawa zino bw'oba olina Zuku Go TV Star Times Azam bw'oba kubaka kino kirango ky'engendo gisaawo bassebo ne bannyabo ennaku zomezi ziri 31 omwezi ogw'Oktoba essaawa ziri 10:24 twogera obbategeeza mwenna abatulaba abali mu byalo abaliwa tewakyali nkulungo eyitibwa enkulungo y'okubbiri
oba enkulungo y'emulago bassebo ne bannyabo tewakyali. Era oba ozze Kampala ng'omuntu abeera Kawempe, kale Kawempe osobola ogamba ngenda Kawempe, ng'omuntu abeera Mulago oba ng'abeera ku bbiri, w'ogambira nti ngenda ku nkulungo y'oku bbiri obuze, tujja kubuuza yeeriwa. Oyina kugamba ngenda ku bitaala by'oku bbiri Mulago, era oyina okugamba ngenda ku bitaala by'e Mulago. Okitegedde? W'ogambira enkulungo yakkuyamu ng'ogenda bbula, enkulungo tusigaze enkulungo ndowooza eri emu si ey'Ekibuye, yeeyokka enkulungo eriwo, enkulungo y'Ekibuye. Kati ziri endala kuba mu Kampala y'enkulungo kati esigaddewo ey'Ekibuye. Obadde ey'oku bbiri bataddewo ebitaala, kitegeeza bagayita ku bitaala ku bbiri. Ebadde ey'Emulago nayo bagijja, kitegeeza ku bitaala eMulago. Nga woolaba ku bitaala ewandegeya, ku bitaala by'Ewabbakuli, ku bitaala by'e Nankulabye, ku bitaala by'e Bwayiise. Kati awo we tuli. Oba osobola okugamba ku bitaala ku Kidde e Kaleerwe. Mumanyi bino ebitwagala tubyogere muleme kubula, okubula kugenda bbaawo. Ogamba omuntu ndi wano ku bitaala by'oku bbiri nkulinze owulire embaga. Kuba ye amanyi ku nkulungo y'oku bbiri. Asooka abule, olinde omuntu nga oluyinza okwoye, kumbe byakyuse bassebo ne bannyabo. Nkibategeeza wallahi mugera be ne kaakati yenjogerera waliwo agamba munne ngenda ku nkulungo y'Emulago oba onsanga. Naye ng'enkulungo y'Emulago tekyaliwo, waliwo bitaala. Kati n'olaba okubula oyinza n'otuukawo wennyini awo nga waali naye noga ku nkulungo ey'Emulago we yaŋŋambye ndi Mulago. Kati n'osooka onoonya owali enkulungo. Nze kibabuulira bintu bikyuse. Ojja kuddaawo omanyi obeeraawo n'ogamba nze mmanyiwo, n'oteekamu woolaga. Tekinologi eyajja boda nekutwala woolaga ng'olina oteekamu ekifo ekyo. Ogenda tuuka ku kifo bakuleetera ebifo tobitegeera tobirabangako naye nga bye bifo byennyini we biri. So njagala okwebaza naye bataddewo obupande. Banaye tusome obupande bw'oku nguudo, tusome obupande bw'oku nguudo. Oba kyetaagisa poliisi y'ebidduka eddemu ekomyewo emisomo egyo. Abantu twerabidde obupande bw'oku nguudo. N'ebitaala byennyini kyeka tulina okuddayo oba tukole ki, kuba kati wallahi waliwo abantu boolaba ekitaala kiraze kiragala kuyimirira ye nga emmotoka agikuma mu kisumuluzo. Kati n'omubuuza we kinaalaga akacungwa ate onaakola ki? We kinaalaga akamyufu onaakola ki? Byebyo. Kati awo omanya school fees tulina okuddamu ne tuziibala buto. Bwe kibanga ebitaala by'oku nguudo bigaanye, kati obupande kalaga nti wano zebra crossing, kitegeeza olina oyimirira abantu bayitewo, gwe ssebo n'oyitawo buyisi. Wano akapande ne kalaga no parking, wennyini wookatadde. Kiringa abateeka obupande oba bateekawo notice no dumping here. Teri kuyiwa wano kasasiro, fine. Wallahi wennyini wali nti ekipande teri kuyiwa kasasiro, fine mitwalo bwegito ba miliyoni nga wali kasasiro. Kati ninawe nayise waliwo kidasibini KCCA yatuyamba netuteerawo. Wallahi ng'ekikuteeta kasasiro kiri bbali, ekigundi kiri wano ate kiri empty. Kigudde evening drive njagala ogenda mukumulako we tukomawo mutubuulire magezi ki ge mwasala okuba nti mwawola abantu ssente ate ne bazibaddiza nga mubannyonnyodde nnyo kuba bw'otannyonnyola tofuna ssente. Katugeveko mukumulako tukomewo tuba ku Kigudde Waani evening drive. Ekutusibwako yeyo meidondolo
can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks. Kube Dondoro. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21# and select daily or use the My MTN app. When we talk together, we are unstoppable. Okuba omuwanguzi olina okuba stede nga Tiger. Naye bw'ogula amafuta ng'okozesa MTN Momo okuwangula kwangu. Kozesa Momo app oba nyiga *165*3#, teekamu merchant code, teekamu omuwendo gwa ssente, teekamu Momo pin, usasule. Congratulations! Emmotoka yo kati nsanyufu era kati olina mukisa ayinza okwewangulira mobile money ne MTN Momo. Tata Jona, Landi Road era wona atukedde ya konkona. Okakasa. Tusawo kubeera mu dduka lwaki tetugenda mu Infotrust Property Consultancy ne tutandika mpola mpola. Infotrust Property Consultancy balina ettaka ku nguudo zonna n'ebibuga byonna era nga poloti zaabwe zitandikira ku $3.5 ezitali za kyapa so nga ate ez'ekyapa zitandikira ku $12 era bakkiriza n'enkola eya kibanja mpola. Infotrust basangibwa Kamwokya Kira Road poloti 87 nga wakava ku Rubis Petrol Station. Essimu 07 98 19 oba 0774 3 23 Infotrust for the humble beginners. Etteka lirimu ly'olina okugoberera okufuuka omuwanguzi. Erisooka, defeat the undefeatable. Gwe jangu wano, njagala okuba empewo ebikonde mpaka bwegwa. Wakati guwasikirabwe gwagirabe gudde gikube nnyo okuwangula kuzibu naye bw'okozesa MTN Momo wangu. Sasula obagula ne Momo okufuna omukisa okuwangula mobile money buli lunaku. Kozesa Momo app oba nyiga *165*3#. Njagala kulaba taata wange. Bulira jangu wano. Mwana wange oluvannyuma tusisinkanye. Toli kitange. Nguzu yakoma okuzaala dda nnyo nga tannaba nakuwasa mmwe. Kati olaba byonna ebituuseewo. Naye kiki kyonjagaza? Mujja wange anyinako obujja. Tanjagala ewatali ensonga. Amakya gano tugamala effembe mukwano. Watali n'eddagala. Fire is burning on the mountain like Genda olisaasaanye mu nnyumba ye. Ono uncle. Eki? By'olina okukola obeere steady. Kozesa pin enzibu okujingirira kikaluubirire abafere. Weewale pin ennyangu okuteeba okugeza M234 421 oba 2468. N'ekisumuluzo ekiggula essimu yo londa kizibu ddala osobola okutabula ennyukuta ennamba n'obubonero. In partnership with Uganda Communications Commission, Equity Bank, Momo, United Media, MTN, and NBS. Ekutusibwako. You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks. Kube Dondoro. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21# and select daily or use the My MTN app. When we talk together, we are unstoppable. mukulikeyo nnyo bannaffe. Kigudde Evening Drive amanya Ibrahim Bagalalo bwe tubeera saa 10
paka saa 12 ne banafa ba MTN Momo abagamba bei dondolo lwaki werebuka ojje mitafu mu kyenyu okolocha werebuka funa line ya MTN kati ogende registering ku MTN Momo obulamu berenga bukugondera lwaki atokola sente zone zikubonya nenjagala okugamba nti beera steady be better na bachala chimpadde abagwanyizi batagala kukola obusente oba babwagala nnyo kati wandibadde ng'olumalo ate okulijesenga ku MTN Momo obeera nga kanamba ko kapiniko oketerekera okesirikira n'akabanka weewale nnyo abantu abakubira Mutebi gundi ogamba otya gaye bigambula bitya twasoma ffenna wakikuba takuwa mukisa kwewozaako kumba atwala ebibyo okitegeera olina kweraga munnaye ffe bano kibi batugambye wangudde sente bweziti naye ate okuzifuna sooka otuweeyo sente bweziti ogenda okujjukira nga abaana bakubye empewo gy'otalabangako so okwewala ebyo byonna beera steady be better bwekityo bwetuli waliwo aŋŋambye era ŋŋamba nti ye buli wamanya nti alina omuntu gwawoza akasente ke kyakola abalinda mwezi awo guweddekaawo n'alyoka mugamba ekizibu ekyamaanyi n'agamba nnyinza okweteekako ekizibu nga oli gwe nawa ssente nga kimwetagisa okugenda okwewola azireete aŋŋambye abantu abeewola yeeyo kati neneebuuza mu abeewola ne mu banka we mukola bogera mu banka neweewola ssente era olina okuzizaayo banka erina kumala kukubira nnyo n'oginnyonnyola neyennyonnyolako banka nti munnaaye mwami kitaamirike akasente ke twakuwa tukeetaaga olw'ensonga zino ABCD oba paka tulaga tumanye tutandika okukozesa enkola ya banka baawe bituuse omuntu watukira okugamba nti nze munnaaye memba siina bya balimba ntuuka n'enkoowa we bazireetera n'omugamba ssebo oba nnyabo ofaaki nenjagala okutumirako abantu mwenna mu ggwanga Uganda ng'okimanyi bulungi nnyo nti mu kyalo gy'ova tonnakubayo wadde akasimu okuva January bakubira amasimu obabuzaabuza odde eno nga bakugamba ssebo kati kino kitera bba ku baami abavubuka abakulukulu abakuzeemu nga bakubira mu kyalo essimu n'abaana ab'obuwala bakugamba ssebo nga tetunnalaba nteekateeka nga tonnatugamba tugolola amakanzu n'amakooti nnyabo nga tonnatugamba nti wano mu lujjo wala ekiswa tukitemewo ekkubo tukole bulungi bwansi omanya kati akaseera bwe tulaga akaseera kaba kazibu nnyo wabagamba n'obagamba nkyali bizi naye we tunatuukirawo October December ensonga zijja bba ziteredde ng'olowooza November ali wala November wuno tumutuuse tebalina kanyego ke bawulira oba kale bakangamu obukanzi nti kale tugenda olunaku bwe luti tugenda tonnaba kati ebibuuzo ebyo mugenda biddamu mutya abantu b'omukyalo nkubuulire nga basazeewo okwekola mu mulimu kubuuza bibuuzo kuteeka ku pressure Allah bezirala ogenzeeyo waliwo yagamba laga naye ggwe mu kyalo toziika tokola ki sajja atu n'agamba nina ensonga zange kumbe bambi ensonga ze buli agendayo agaatukaga bannaye mubuuze ku naye ye nga bwe yavaayo bw'agendayo nga bwe yavaayo n'akasawo ke ekinene nnyo bw'agendayo lwakwakatwana aba akyusemu aba yeevuga akasawo ka sukaali ak'omuceere ak'obuwunga byagenda nabyo naye ebisigadde bwe mutuuka obimugamba awo ng'olaba obuzibu waliwo wano yagambye alina message yampeereza naye kituufu abantu bo tebaagala kati kusasula ensasula y'abantu yo tugirabye ensasula y'abantu tugirabye waliwo agambye nti ye
alina omuntu gwe yawola ssente n'atukanga ssente ezo azaagala naye ng'akimanyi Waani agamba nti bw'anaamukubira essimu eitha tajja gikwata oba bw'anaagikwata ajja kwefuula mbuki kye yakola yamulinda bulungi nnyo n'ategeera wajja ebintu omanyi tuba n'amaduuka we tujja ebintu wowola kasukaali sabbuuni biki n'alaba bulungi n'ateekateeka olukwe n'agenda kubawo edduuka yali abamanyi nti ba mikwano naye nga ono tamugamba kye yakola yagendawo ku dduuka namugamba nti dduuka gyebale ne bavunamu oluboozi naga nno gundi nantumye ono gwabanja akutumye nti agambye olwedde oli yajjayo ebintu ng'akimanyi omwezi oguggwera kajja kgenda katono teyatawaana n'agamba omusajja oyo emitwalo gyange 5 gye mubanja tajja gisaswa tajja kwa namugamba kati omanyi abadde antumye n'antegeeza nange atafunye budde naye oba osobola mpaayo ebintu byemitwalo ngera 5 ng'ogatte kulirya ebbanja ajja kujja akole kinaba obudde ajja kujja nti ki sukaali obuwunga bijanjaalo butto eŋŋano byonnaawo bagala byoza emitwalo 5 nadda ewaka n'amanya nti ekyo kiwedde teyaddamu kubira ssimu teyaddamu munyega nti oba bbanja nti oba nsasula oli atuuka okgenda munnaye afunyewo akasente agenda asooka atereza ebbanja lyawa omanyi bo bagezi abo tasooka kutereeza gwe oba balowooza gwe tozaagala asooka tereeza bino biralalala necessities ezo ng'agenda ku dduuka ng'asasula ng'onamugamba nno waliyo ikyalinayo ebbanja eddala nti ate ebbanja eryaki nti anti gundi mubiru yajja n'agamba omutumye era n'omuwa ebintu byamugamba zizo zenkubanja ogatteko ne zino emitwalo 5 nti mubiru nti yajja wano n'atwala ebintu bya mitwalo 5 n'agamba ojja sasula oli nga takategedde n'akuba essimu nti alo obubiru gyebale omukyalo ono byannyonnyola sibitegeera ngambye wajjako wano ku dduuka n'okima ebintu n'omugamba nja sasula nti njantirira ebbanja lyenkubanja kati zoba okwata ozimusasule nze natwalamu bintu yawunga n'agamba okuva olwo ke kakodyo takyatawaana nabo baba gwabanja akimanyi oba agenda ku galagi wali ng'akimanyi amubanja wakanisize emmotoka watwala naye emmotoka ye n'abagamba mugikanike ebbanja lyo mugateeko kati ono ajja amanya ebbanja ddala agera otuuka ng'alina n'ebbanja lyono olunkuyaga anti kati ze nkubanja zisasula abo nze bankolako kati yaŋŋambe ge magezi agakolebwa kubanga kati we byatuuka nze kati waliwo essaawa zino abanda abagamba waaviirawo bw'ati akaffe naye nange waliwo nenga wemufunira bwe nti naye otumirako abantu nga munyuse ku mirimu gyammwe muddaka naye nga kati ssente ka transport olaba bw'ogattagatta okuba ka vector ogamba kati nsula maganjo matugga naye wenjirinnyira ku Pioneer Mall owali Pioneer Mall paka eno teziwera takisenza okwetwalirawo 10,400 inamu 2,728 n'ogamba ki ekiddako n'okoba omugu okendeze ku lugendo n'otambulawo mpola kwaca n'obaako olugendo w'olutuuka wakati n'omanya nti wano wendutuuse 2 bajja kuntuusa 7 n'olusigaza mbatumiddeko nnyo mwebalire ddala nenjala otumirako abantu nga weteekateeka genda ku mulimu essaawa zino okola night shift naye nga towerabira bino wammanga ekigirikooti kikubeeremu jampa ekubeeremu konteyina y'ebyobufulutusi obwo ne kacaayi k'omukaboto kakubeeremu kwamuna abantu abakola night shift bambi bo tebaliiko kyo obudde eva buba bwampewo omusana guba gwakagutya empewo ebeerayo obudde bw'ekiro so nga mwetegese omanya abantu abakola night shift abo bazibu bo tebeetaaga watu wakolera asobola otambula wagamba we naatuukira nga budde buzibye
bode ozala abantu abakwana shift mbangambo tebasasanya nnyo avaayo alidde avaayo anywedde just kale nga womanyi naye bana ab'emisana atuuka ku mulimu n'asooka nywa ekikopo ky'obuugi n'akagaati neyeetooloolamu n'alaba owa fruitsi walaba n'alaba ow'ebinyeebwa n'empogola n'atumya abaana n'atera okutuukaawo n'asooka alya ku ffene ate n'alya ekyemisana olumala ekyemisana aba yeetooloolamu bw'ati n'alaba ow'omunanaasi n'amuyita aba akyali awo n'alaba ow'empafu n'amuyita kale ate aba ali awo yeetooloddemu ow'ekindaazi n'anywa n'obuuju obw'olweggulu aba akyali awo mu kibozibozi agera ovvayo ng'alidde abwegedde agera otuuka ewaka nga talina nawassa kyaggulo ate nga yabagamba sigenda ku mulimu n'okumawo ne sitalya mmere kati n'omubuuza emmere ogenda giteeka wa kati abamu mu magezi bakakumbawo n'akatambulawo n'atambuzaawo ebigere emmere enekke agenda otuuka nga essala alikuba nenyagala okutumirako abasiiga cutex abakola enjala abazifayiringa nga gwe wasalawo n'okola akatebeko obutebe obwo busituulu sina busituulu aba bukola batya obutebe bwabwe bakola akatebe omuntu katuulako nekossaako ebigere nenyagala otumirako abakozi b'omusaluuni mwenna nga mwe spiriti mwamuvaako mukozesa nniimu nga spiriti mwagamba spiriti tumwesonyiye tujasobola bbeeyi ya spiriti nemukwata akaniimu okuba akamanyi bakusala enviiri nga balinga abasala watermeloni neba omutene gubanga watermeloni omwana n'aleeta akaniimu n'alyoka akakuyisamu n'otandika okutunulira bingegedde n'otandika okuba nga onyiga amaaso onyiga emimwa ng'owuli akakubalagala kakuyingira munda kakusensera nenyala okutumirako bafu service provider nga wakwata deposit w'omukolo naye nga tojjukira omukolo gwa ddi nga sebo bw'abe osaba deposit wamusaba ne bamukuwa mu bulungi osinayo balance naye nga tomanyi mukolo gwa ddi tolinawo wawandiika oli awo otankana oba gwa lwamukaaga oba gwa saade oba kanate nga twokubire obuuza oba kati mbakubire webaleko ssebo oba nnyabo naye otumirako ba service provider wano wammanga ab'ebizindaalo ng'essaawa zino omukolo guli wala naye nga tonna pulaninga ngeri yakutuukayo kyokka nga babagamba ojja naye otumirako abantu abeetema ku mikolo nga weetema kati wasigadde ennaku bbiri omukolo gwa lwamukaaga oba sande baali bakubira essimu bakola batya tebakuwuliza ne bakuvaako kati nogamba bannayo ogenda swala nkutumiddeko nnyo ssebo oba nnyabo nga bajeti wagitunulako bwoti n'obagamba nze kuleetiza soda bbiri sivaawo awo nziyina ng'olowooza obudde bukyali ogenda okwesanga wozuukusoka banaye ate abantu abeetema ku mikolo bannaayi naye otumirako abantu nga bakuteeka mu gurupu whatsapp gurupu kino kati kimanyi kikwata ku bangi bakuteeka ku whatsapp gurupu tebakusabye lukusa tebakoze ki gurupu ya mukolo ogenda okwekanga oli mu gurupu omunyanyini mukolo takubuuzanga nako nti oba jwebale oba osiibye otya bitambula bitya nakuteeka mu whatsapp gurupu ey'omukolo oba gwa nika oba gwa kuhingira oba gwaki nakuteeka omwo kati nga gwalina okwetegerera weekuŋŋaanye otegeere mukolo ki gurupu ki gye bakuteddemu nti gurupu ya mbaga era gwawaali n'ogamba bataddemu bajeti n'ova gy'oli mu kamooli nojja n'ogamba kale neetemya enkota y'ettooke naye nga yakuteekamu takusabye nako takoze eki kale ne wabaawo bali ba champion dema champion nga ye ojja muteekamu asirike anti tomunyeze tomugambye nti bannaayi nno munnayi naye nga ssatu ninayo nno omukolo so mbadde nsaba nkugatteko mu gurupu eno tutambuze ensonga tulabe inshallah kati naawe n'ogamba okay tonyeze nawe n'osirika kapuligi ne kayitamu abeetema kino gw'osirisa okanya bitunulako nti ero bakoze ekibasonze mmeka kale
oba sinakindi kali ng'oyo atunulamuko abakuyambye waliwo oli nga yagiteekamu archive nga mwe yagiteeka ne mubeera eyo ne mwogera n'omukolo ne gutuuka n'ebifaananyi n'atabirabanako omukolo olugwa nga yejjamu oba nga bamugjamu nga tanyeza wadde n'ekigambo n'eki naye nga batuteeka mu gurupu ezo bane musoke mutwebuuzeeko tulabe oba tunaasobola oba tetuusobole kati emikolo gigenda tandika era mutandika omuntu abeera twaba ku Salamu TV ku Kigudde bw'otandika olaba alaba essimu yo ng'evugaavuga olaba meseji z'abantu z'otategeera hey how are you gyebaleka obigenda manya awo bonna ba mukolo kati kisinzira bw'oba wakola omukolo n'ogumala osobola okwematira naye oba tonnakola mukolo toweematira kubanga kyokola wano naawe bajja gukulekera gukutuulemu era nkubiriza abantu abatalinakola mikolo beera nnyo mu mikolokolo jumbira emikolokolo oba towaddeeyo kola emirimu limu situla tenti kima amazzi tukola ki beera mujagujagu bw'oba tonnakola mikolo so that nawe gwe oba gutuuse bakola kyekimu naye ojja kwematira nga naawe olinayo ogugo bakole kyekimu naye njayo otumirako abakola mu bondi z'emmotoka bondi zonna ezeetoolodde ekibuga Kampala nti bannaaye mwegendereze obubbi bw'emmotoka bususse mukama wange wano Alihaji yakyogerako obubbi bw'emmotoka bususse bannina pulimo ipsamu lwawuuma obwo sipasiyo mukaabye temukabe maziga obubbi bw'emmotoka bususse topakinga mmotoka wooteesiga bw'olaba nga bakugambye parking at your owns risk gwe n'owalaze empaka emmotoka yeba teriimu kadde ka alamu bw'oba tolina gw'ogirekedde gikuuma muleka emmotoka ku bizimbe by'abantu olw'okuba mumulabyewo akuuma gwe tomugambye n'olekawo emmotoka musajja watu naye ayina bingi akuuma eno alina okola obongo mugambe munaye afande mufulumako naye osaba ondabireko wano ate mu bulungi abamu tetukyalina njogera tukyalina buntu bulamu osabanga alagira mugabe mukama wange gyebaleko ssebo nfulumamuko wano naye nsaba kundabirizaako awo ku mmotoka yange nveeko wano wenva okitegedde bw'oba olinamu obusente obwo omwata omunyigeyo teyeetaaga nno sente nnyingi naye abamu mubanga abalagira obulagizi obubbi bw'emmotoka bususse abavuga piki bannaye mugende mubeere n'ebiwandiiko by'ebidduka byammwe mugobagana ne poliisi okimanyi tolina kikwogerako tolina pamiti tolina elementi tolina third party notekako omusaabaze musajja watu mukazi watu oli kubwangu yala kudduka ku mirimu gyo ate bakuza mugobagana na poliisi omanyi nti ninayita wano okutuuka ku mulimu owa boda n'akuyisa eyo munda eyo yonna adduka bakwerinda ba trafiki lwaki temubeera n'ebintu ebyo oluusi otudde wa piki kati mulimu kajjaamu awe kabakwata tugeze muli bwayisawo kajjaamu kabakutte bakwata piki omusajja najja n'akwata piki n'agisika nawe omusaabaze ng'oyinza n'ofunirako obuzibu naye nga lwaki muba mukola ebintu ebyo babagabe mufune third permit ne babalangirira wiiki namba nti bannange ani ne babayamba banezesaya nga ggwanga lirina kisanga lino ne babagamba n'obagamba nti bannaye ku Mande tugenda kukola ebikwekweto ku kino na kino ku Mande nga wasigaddeyo tugeze nga wiikisi 2 era ne wabaawo bakomanda abakulaga nti bo tebibakwatako so bekikwatako abavuzi ba boda boda mubeere n'ebiwandiiko elementi lwaki toyambala elementi waliwo nawakiyita olugezigezi naye bannaye si lugezigezi omuntu yambala elementi okitegedde elementi eyo ogirabanga eki naye genda kutaasa ebintu bingi bajja kutwala wali bakugambe munnaayo
okusinziira kala akabenje kofunye oyiwe obukadde n'obukadde naye nga katooleze batunda ku makono nawulidde obaza sente mmeka baziyimba elementi naye baba bijaketi bo bakola sente era sisuubirayo muntu wa jaketi atunda jaketi na jampa atakola sente mukano kaseera bw'otatunza bamaduuka babantu otunza baboda ababoda jaketi mwino zambala kubanga tomutayambala ejaketi ddala naye nga otumirako bakanaabe ku washing bay ez'enjawulo mwebale nnyo omulimu gwe mukola naye obulamu bwawe mubuteeka mu matigga emmotoka eziyitawo mudduka muzigoba abantu balina ebirowoozo bingi gwe emmotoka ogirabira eri noyagala ofubutuka omusinde ogigobe olwokuba oyagala ojjoza tetuganye naye emmotoka mugirinde etuuke we muwoleza etekeko dabo indiketa oba indiketa eweeta we muwoleza naye olaba abasajja bagoba kiringa abatunda abatembeeyi abatunda ebintu mu jjaamu ku bitaala abatunda obwobo emmotoka steeringi akina ngatto akina piro akina buno obutiyo obuki obw'emmotoka byonna emmotoka zibeera okwo ku gundi ku bitaala nga zisibye n'emmotoka ne bagita neesimbula oli ebirowoozo biri eri ku mmotoka ze batadde gwe naawe n'oyagala ogigobe oluusi ayinza okuba abadde akuwadde ssente oyagala muwa kyengi ebitala bibatadde n'oyagala omugobe oluusi olw'okuba tonnatundayo n'oyagala ogobe emisinde bannaayo obulamu bwaffe tubwegendereze kuba kati kana kaseera ketugenda enkya si lumu Novemba ogenda tandika owulira akabenje kagudde gundi akabenje kagudde gundi tubeere beegendereza nnyo nnyo tewaki tuvugisa ekimama ate wali abaana abavuga drone ya rabbi abavuga drone nsinzidde wano ku Kigudde Waani ku Salamu TV mulekerawo ovugisa ekimama abavuga drone mwagala ovuga lutu simanya ssatu ayagala agende eka yabwe ate akomewo musimu kuno gundi oyisewo nti ogenda wano ova mu kibuga wali ku Room Street ogenda wandege yoddeyo oba ova wali mu kikuubo ogitwale paka wali empereero atodde omuntu n'agamba nti agenda kimanya kabonera ayagala agivuga agitwale ataakomewo taata wange oyagala agivuga esaako mu bbanga kiki abaana bavuga drone mmwe olwogala nuga kiki ale namabasabaze bavuga temwogera oba muba munyumirwa sikitegera omusajja nabayisa ku hampu n'abakuba ku hampu temunyega muba muwulira futa abaana bavuga drone muvuge bulungi owa piki mwawe piki zino ez'amasannyalaze ezezazze anti takuwa kunywa mafuta aba yagichaginze nyama unachaginga essimu nti eri ku 100% kali naye achaginga netuka ku 10 nalyoka kukalakata kati woba osula mu bitundu wammanga simanya kira bulindo kasanga tije bakola ekkubo n'olyoka owulira n'alyoka agivuga n'omugaa taata kiki kye tuliko so twegendereze nnyo tubeere kuko bw'obeera ku kkubo omanya kuliko abantu abalala vuga ng'okimanyi kuliko abalala tovuga gwe bibyo by'oliko oli naawetera mu koona mwenye owataweterwa waawetera nga waliwo n'akapande kale nenjagala bagamba nti mwebale nnyo mwebalire ddala mwe n'ababeerako abatulaba tubeeyanza nnyo gwe nga watulaba otulaba okuva ku makya okuva mande paka mande nga ne remote wagijjamu obwanda oba wabuteeka mu radio tomanyi gye wabuteeka ogamba siva ku Salamu TV tukweyanza nnyo tukweyandiza ffe babo gwe mweffe mmwe okitegera njagala mbagaliza akawungeeza akalungi enkya lunaku lwa Juma
Juma yonna gye natukwatira tugenda kujja tubabongeko oba tukwatiddewo oba wagwe wawulira nti gye tugenda obbeera salako obusazi tunyumyemu ninyala otumirako abaana beeruka yawo ku micomo mugamba mutya kasule bulungi amanya Ibrahim Bagala Bamatic kulwa bannange bonna njagala obbagaliza akaseera akalungi tusiikala mulundi oguddako mbagaliza jjuma ennungi akumata kumira mpeera assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu mweraba ebadde kutuusibwako you can now get all the chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks ku bei